nanti ne waki musanyuka sasa banaye empewo egenda fuwa omuntu kweja emyaka omuntu watuka myaka 5 wetu asingira okwetaaga omukyala ate nawulidde bikyali mu nvuvumo bikyali mu lugambo mbuzirabika kadi zatandise oyitingana ez'omukolo ki ugugwe ne makula emisango gyavayo mu kooti nkotidde yafuna divorce waliwo ekitasoboka tagifunanga emisango male mabirizi yena n'omusango gwa bigame gwakomawa kati basobola kukola tewaliwo kitasoboka nime pastor bujinga atuyigirize manye n'omusango gwa bigame na cement ku nsi gyeguli bigame keki kwekuwasa omuntu ng'omufumbo amulabi yasuubudde akavubuka ne gundi bali kuki da agent akyali kavubuka akulukuta kudonizera kaba kazzukulu era namulabe mu kifuba nga akulukuta sula oba toyina obuzibu bw'okubala emyaka buuza ffe donizera ye muto asibaaga naye nege gyaweerezanga kisi bwati da agent yo yalemedde mu bakyala abo abakulumu olamu togenda yeri ate ngende wakati amawulire gatugamba olina profiling omuntu noleta ebintu abantu nabitegeera yamanyi omuntu mukazi oyampa ku ssente ze ngova kakati taata tugane byogerako kubanga walya oyo wekisunsu oyo golaba abeereyo nagamba tekisoboka bali ku ssente za muganda waffe yakolaki eyafa omusajja ayogeredde ezaali ebigambo biyitirivu nnyo waliwo kale ffe mu kalulu kyaffe kubanga beddira ŋŋonge baganda tosobola kukeera ku makya ng'owulira olumirirwa abaana bagamba baana bo bano abaana abasatu nti baana bo era bakuyita taata bagenda kujja nodda ku maama waabwe nobera ng'omuyita names oyo mukazi malaya oyo mukazi kino oyo mukazi kiri ebyaddala nga tuzze mu kw'obuntu SB4 yabuuzizza nga swaba kyeki abajja ku fangoni ng'amugamba ti munange sikola ki nange simanyi nalebera abo ndabanga ali entakyampa budde ebiki neŋŋambo bannakola ki neetonde oba kyoba ki byonna byayogera nga tebikola ki Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. SMP Tours and Travels nateekuletedde olugendo olulala ogenda okukomekkereza omwaka 2024 Canada Niagara Falls New Year Fest nga 3 December 2024 paka 3 January 2025 ku $35 zokka gera kubamu ebintu nga zipline into the falls, Miss Behind the Falls, helicopter tour, boat cruise tour, end of year fireworks, Niagara Parks tour. Okwewandiisa kutandika nga lumu June. Okumanya ebisingawo kuba 0759 7 musanvu mukaga musanvu oba 0785 597 307 oba jangu July na Complex Room Street Kampala Uganda. To emailing ku smtoursandtravels@gmail.com oba ku website yafe www.smptoursandtravels.com. Jangu tugende tulambule fena mu Canada Niagara Falls New Year Fest nga SMP Tours and Travels yetegese ati let's explore. Ne basebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga fenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunaiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Tubaaniriza ku Sunday premiere eno eya pano mwere kubanga ate mutwegasseeko olunaku olwaleero kizaamu amaanyi ate buli wolaba notification nojja n'otulaba mwebale nnyo mwebale ddala era weetuli tiimu nga bwe twabadde ku lunaku olwa Friday. Nyanzi buuza ku bantu. Okay. Ano ogenda kusera Nyanzi oba ku chairman Nyanzi.
ate owulidde nze Nyanza ato waki totambula na kyanyanzirayo gwe tambula n'ekyo ky'owulidde oyagala nnyo okulinnya ku bantu kati abanoonya ani amuli emabega manya kyaba ni Nyanzi yakuzaala mwaka chukwe embaga yakagikola embaga anti waliyo kye bayita okutukuza obufumu era butadde mu washing machine baali babutukuza kati okuba kuyita kutukuza ogambye ki bagende Rubaga ssebo tewabalaba waneno ta covid ati yonna gy'olaze balizo ino gende wa DC certificate y'obufumbo tekolebwa ku kundi wali URSB ne bwe mba mwewasize ne bya mwino genda DC ali mu line yemu ne kanisa ali mu line yemu ne imam ali mu line yemu ne certificate y'ofune mengo then ogenda ku URSB no wandisa I think ati awujogo okolaganye naye ya connecting ku URSB sasa bebe kulu yakula ya DC embaga wa mchenda mu ebiri kwali mwaka cyo yagenda ali Kampala sula bili abadabuzeemu omwaka naawe ani kambuzi chwera de badaleta kyaki ekyo kubuuza embaga y'omusajja munaatera kwogera nti waliwo akabaka bebe kulu nakalinanenwe nakasanza akambuukira so saagala kuyingira big size talina makulu munene alunda embwanga ata ayina akabwa nakalabye I've never seen a dog like that. Nakalaba, you're a dog. Kabogola. Buno Buganda. You're not even immunized. Nakaya hajude o masago wekat. Nengamba let me leave this dog. Kabadde kamasana oba. So sagala kusikula kitutete kweze kitutetegekede. Genda mwana zirimu ebika. Kale abali ku Simon official mbabuzaako amachagonako olwalero yenze Nyanzi live ndi mukozi ku radio 93 Kingdom FM buli ku macha Monday paka Friday sawa 12 paka 3 ate era nganze proprietor wa company ya Nyanzi Live Production tukola music videos tukwate emikolo n'okuba ebifaananyi ku mikolo kosa n'okukola diko tuli mu bya events twetaaze kuba ku 0706 33 6 13 business berenga tujikola kale sula Saku Saku yali mubbi Saku yali mubbi embaga gye baagotanya Abudu Mulasi yaddawa nayo bayalagawa ayimbira meka kati ye komona akole ekivulu ku papazi Abudu mu the agent Abudu Mulasi akomawo nga bakoze who is who najja nayo najinga yagiripira leka nawe babuza who is yagikuba yamugamba nti asobola raga yayimbane munuji sheketebo nako mukulanga kubyelaga seketebo ne munji nasema William munga agenda tegeka kivulu kya maddaga kadongo kamu ningamba ona agenze yateka kalenda yakuba kadongo kamu mu mulembe guno nga posta abera koko huyu yali bakazi wekaponga bali webati bakazi wekapo baluno bajjojuzi bali ko mu light production ya Abudu Mulasi Abudu mulaba nga abera koku omuteke wali yekka oli okonyumye basajja baba abara naye ine yabeerako nga industry naye omusajja namugamba musajja wese kukuya mugamba biveke ebyo jakubera tebotani karago jabatta namutomeza bamukwatidde mu cheketebo kasana ni ogambala chain n'obutiti naye okubaza Abudu Mulasi olemedde mu bikazi by'amabina buli sho gyabeerako wabana amala ku stages dakiika 3 eddakiika 25 azimala ku kikazi kyaze nakyo abantu abawako 5% okimanyi wetulowoozamu ennyo oyinza okwesanga nti omusajja gwe bayita nsi ye wesegu kuba ye tadduka supidi naye avuga supidi tebabanga nsi ye wesegu yamuga biveke ebyo nawe byadde ebyo teka falaga jakubedaga jakubatta buli abagenda omusajja namu amagezi yalinya namo onagamba namumala oyo yali yeregalega ne banaye n'obutasoma buno bubi anadda kirina ngeri gyenkiwunzika obutasoma buno bubi namumala oyo yali yeregalega zabanalijjako omuntu akuleetera kiproposal naawe n'okibuukira
Ali yasoka nakubalwa ganga akubaso enkulu tenywa enywa. Awo ngajja kyuka bolerera. Nakuba kalabaka mini. Nakanika mwe kinyanya. Kalabaka mini. Kalabaka mani yagambira. It's me. I'm not your nigga. The nigga is nakuba chain zirieka. Azingaza lokujaya. Maji oizo kwesanga nga inspiration ya Muzeyi Wile Mukabya ya Budomurasi. Ono yambara chain oli yambara dread. Tutambibuza bana sinaba kantandike. Bane mbalirizaako nnyo ku Saimo official amanye nze Sula Flexible. Mukulikireyo ddala abasodo okubanga ate mugendako mu masinzi ag'enjawulo. Kale wetuli nnyo okulaba nga ate tukuweereza ensonga ez'enjawulo naddala mu entertainment twatudde dda tujjudde era nga bulijjo. Kale ntambi. Yes, bane mbalamusizaako nnyo mukulikeyo masinzizo gye mubadde kubanga mutendereza ku Mukama Katonda waffe naffe gye tuva. Tuloka tujja okubeera nga tubaweereza akatagala kaleeti. Nana. Sio kwirabira ndiisa. Nana Habo mouthwash. Eddagala lino liyamba ku bantu mwenna nga mulina obuzibu n'amannyo manafu tegasobola kubeera nga gaya bintu bikalubanga ennyama obanga ebikajjo ngoyagala okubeera nga ogagumya kozesa Nana Habo mouthwash sako n'okuunya obulungi okakamwa otekamu buteesi nomala eddakiika ng'emu ng'osprayinze no sprayingam no berango okozesa akasenya kati kuliko ddagala lyonna no berango osenya mpola no wanda ndashikeberemu no chikola kumacha no chikola n'akawungezi ochiwamu bwika sera katono no zibera wiki nga 2 amannyo sako n'akamwa bibera talatibu ng'oluwombo lw'amaji so Nana Habo mouthwash muje mu supermarket and pharmacy zona mu gwanga era nga ali certified abachi aba UNBS omanyi nze ntula ku lukiiko lw'ekyalo lw'abasajja abakulu tulina abaagala be twakataawulula omukazi yazze n'aloopera chairman n'ayita ffe abaami abakulu abo ku kyalo ng'obuzibu bwakamwa kawunya ng'omukyala agamba nfaate omwami ayagala nnyo kiss kati mbadde njagala muviire lumu so musaba kumacha so singa bakozesa Nana ebizibu no bwakulemwa diwamingako bakiyinza okubanga akamasike kawunyanga kiveeno segera suba naye mbalamusizaako nnyo from the source katusubire tugera kuba ne show ennungi n'okubajjukizaako ku baganda baffe abamu no watch gibeera emitwalo 3 no subscribinga nabo omwezi okulaba ku firimu z'abavijezi ba Uganda enjogerera obulungi eziri mu kifaananyi ekirungi kiri crystal clear bulungi eddoboozi ddungi bavijje bonna twabayiwa okwo mubeerenga mubeera nti mwejjamu bowadom kati tugenda kutandika chap weekend ebaddemu ebintu bingi nnyo so pozikasi olina okubuuza nze siina mpisa naye kambayambe mbabuuzeeko mugamba mutya bannaye amanya Kasirye Adam Card nga ndi mutunulizi w'ensonga ez'enjawulo ekirala ndi musajja mutembeeyi ntunda amasaati gange gano nezijjampa yonna gy'oba onsanze osobola okubanga copyright yonna gy'oba onsanze osobola okubanga onkoonako ku namba y'essimu 0755 16 68 19 kenda banesimu njala nnyo kabuuza biko akedduuka ako katya waliwo aka merchandise ku website ku YouTube nedda no gitya ku YouTube yes osobola kasta kati already watuuka do ina monetization zeno gitako ne connecting ako ne merchandise yes bannai ono yandibanga watutaka lule kwe kale tugenda tandika mangu weekeno mulimu ebintu bingi nnyo ebibaddemu tutandikire kwani just chap nga tunatuuka ku byakwogerako bituufu sulo inaani awo donizera namulonde yuga ojagaza ngamba Pentagon chap weekeno waliwo agadde gatambuzibwa nti Musumba Bujingo ne Mami Susan makulu ow'olugave bayawukanye ne tugenzo kizuula nga guboozibozi ogwagala okubeera nga ate gwabuluzaamu ennyumba ya Katonda era tugamba ababadde babaagaliza okwawukana nti bo muswadde tekijja kubaawo era kyemmanyi bwe tunakolera gundi eno gye bujjaawo Musumba akimanyi alina okujja ne makula abalageko naye my question was ntambi waki abantu baadde basanyuse nnyo
obufumbo bwe bubakwatirako obufumbo tebubakwatako nnyo kiri awo basanyukira ki naye ino omukulu alabikiddeko nnyo mu vidiyo ng'alina byasanyukira ebirala ebitamukwatako netasanyukira baawukanye nanti naye kakati bagamba munnaye nawe olina omulinda awo kuba kati naye ebimusanyusa naye munnaye weewunya gye bimusanyusa baabasanyukanga mbu kati musumba omukyala agenda kudda ku ki oba nedda abantu byadda kati nze kyamaani w'abantu abatayagaliza abantu bali mu bufumbo kubeera bulungi era nze kasaba nfunayo kitode nti bali baawukanye nkeererawo nsanyuka ate nga banfaanana bangi mmwe mwabali mukulaba mmwe abantuma nabo basanyufu so kya butonde bwaffe ffenna abantu okubanga baawukana relationship okubeera nga ziggwa tusanyuka nnyo ffe ng'abantu kituzaamu nnyo amaanyi kati naddala ffe abali singo kubanga bagamba nti misery loves company oba okitegeera kakati ku mbeera ya pasita oyo pasita Bujingo waffe oyo ne twakalaba wano omwezi gwali mwezi gwedi gwaladde mwezi guno aba National Council of Higher Education niramugaya soko otugisi aye tuba tuli awo bakulu ate nawe omusajja tasigazeeko kaki naye kati kino kirungi nnyo diguli bagitutte omukyala bamunona Pentagon tenaggwa ebya Jessica kakati kino kituyambyeko bambi tuno amaze n'amusika n'akomawo temujaffiriza pasita ffe buli kimu okitegeera Pentagon tenaggwa Pentagon eganyi Susan yali enatero kutandika okitegeera pozi diguli yali yaki oba yali asobola kuluka mikeka nedda so yali yaki theology mu Luganda kye kisimanyi Luzungu theology kuba simanyi Luzungu it's like Ibnyiri abayasoma busumba yes in brief busumba wali okukola bwebo bwe yasoma so batukola ekibuuzo kisaatigira baba asazaamu diguli eyo busumba lwaki akyasumba ate nga basazizaamu diguli oba kitegeera ate era abasumba be bamu be bakuba kiri ekyokubeera nga abasumba balina sooka soma busumba ne gundi bagireeta biiru by the way etabaganya abo abali mu nzikiriziganya ezo naye bapasita abasinga bagisimbidde kuuli mwoyo yabakeera bagana abasinga baganayo okugenda mu intelligence council yabakeerera mu piso kati bagala bayitera tteeka wali 225 naye abasinga bagamba nedda kati tubeera nga tumaliriza ensonga zino so mpeera ku nyanzi waki musanyuka bannaye empewo egenda kufuuwa omuntu kweja omuntu watuka myaka 5 wetu asingira okwetaaga omukyala ate nawulidde bikyali mu nvuuvuumo bikyali mu lugambo mbuzirabika kadi zatandise oyitingana ez'omukolo ki ugugwe ne makula emisango gyavayo mu kooti nkotidde yafuna divorce waliwo ekitasoboka tagifunanga emisango male mabirizi yena n'omusango gwa bigame gwakomawa kati basobola kukola tewaliwo kitasoboka nime pastor Bujingo atuyigiriza manyi n'omusango gwa bigame ne cement ku nsi gyeguli bigame kyeki kwekuwasa omuntu ng'omufumbo oba oli mufumbo n'omu bigame ani yali omufumbo mbo pastor kati baguvunana makula baguvunana pasi kati babavunana makula yasigula oli aba musiguze naye ale nawulira omusiguze bamutanza nusu nusu ebi era abikwa ate wobisasula bobisasula omwami afuuka wuwo awo pasa we yasinza ne yeegaana tera akyaddeko bukyazi naye awo nalabira abasajja ba Katonda ng'atunula mu kamera bw'ati naga nze yokka ate bwe yavaayo n'agenda mu kanisa n'amugamba wamma nakwegaanye naye ndowooza Katonda lumu abeera mu ggoyo n'agamba naye waki tetubaleka twawula amawanga bituukawo naye n'atuva n'atuleka waki tetubaleka tukite ng'omuntu bw'afa agenda ku nsi eyo eggulu tubiveeko kitadde waliwo bye batunulako wano mu Uganda naye omwana mwamulabye yabadde gwebageti yatabudde obufumbo yo omwana anyirira si kunyirira tukula n'ekifaananyi kya intaneti bano era aba muntu waliwo omuntu gwe bakusiba kati bagenda ne basiba ku ntagali ekintu n'atagala nga ne bw'oba ggwe nga gwe yasoma obugunju ndaba kyekimu kizunga tebali kirala kiri nti kifaananyi kya muntu era omuntu naye nze nina ekirowoozo oyo omwana ne waabanga mukyamu pasa ayagala omulabako ate si amugambe
ne lwaki muwalonde Lwaki okikola? Neera ekibuuzo kiri kimu lwaki ekifaananyi kyekifuluma baga nti bw'olaba ekiriga kizannya n'ekinaakani lwakumnaye ekifaananyi kyoba tolishuwa kireke omuwala akwambukiramuko bere mu mawulire it is very important twafunye problem eri emu tuva mu lugambo lwa social media ne tuleeta ku mainstream wa social media teri amukola ki amwanyako and now YouTube is becoming also mainstream of a sort bane ebintu bya TikTok mu bigende empola ojja genda otekeyo omuwala nga muwala wa minister TV egale nawo kikulye so about sharing ekifaananyi ky'omuwala oyo make sure that you're sharing the right picture pozi bange bakolerawo obwenzi ku Keniloni emenga kirako nayo ekisiru onabuuza ngo wamawulire Simon, these are still allegations. Naye maamenge engeri yoga nti bakolerawo gamba bagamba ekyoga nti bakolerawo ekigambo kinene tosobola kigambo kyo kikola ku musuku kigambo kinene nnyo naawe senga kyabadde ate anze legisi matuse wa wagambye ekizibu sula kye yafuna kwe kufuna roya ataasoma mateeka roya we is illiterate kyokka ate yawulereza complete fool awo tuvuddewo bannaye wapasa tuveewo temusimbawo nnyo nakakongo tewali nsonga muli kakyogezaako gaye nti ebyoli byebye yayogedde tugera biyitako buyisi ebyamama Jessica no zabadde mama Jessica yagambye ali ku timu kupinga muleka apinge ofanga omukazi takuwananye otalula omukazi ate nga mama Jessica obuziwe bwendaba omanyi taata tamanyi kwogera kati taata ye yafuna ababe era yabuulidde atudde adayimiridde omukyala adayimiridde ate bw'atuula asukka balina shola gye bafamire mu mata eyo babeera mu kisenge oraga hani anti atuuza pano y'abakazi bw'ati n'asooka abalabu alina engeri gye beekweka mu byawandiika yetokubaaka bamuyongeramu awo ate ze kinalaba teri luyombo lubi nga oli ayomba mu luzungu ne bavunula mu Luganda that man is like this oyo omusajja ali bwati kati ate onavunula mukamba okusinga alina ne wayongereramu bwagamba that man is a thief yenga musajja munyaguruzi mubbi mufere mukumpanya nogamba bana ekiki kino arawonakagani ne pasa tagana muno byavunula tamugamba ne osuseemu akirekalayo sebo rubu yamugamba naye yoteri yagamba that man is a thief aga omusajja mubbi bulamba ibukenuza ekyobukenuza oyogedde kya omukyala yagambye nti oli bwe yaliwo yabiyisizeeyo mu byawandiikibwa oli bwe yaliwo bakola TV ne bakola leediyo n'ettaka ne bagula n'okuzimba ne bazimba kati ono yakozeewo kaki bazimba ennyumba enamayumba bagize ne TV yagenda ku DSTV lindako ennyumba y'enamayumba egenda okugendebwamu nga tumanyi kwane byonna tulina okusooka Ibrahim Kasai yalaga ennyumba eyo era egenda okuliviiringibwa nga tukyali mu gundi eyo yanna baita ne Senkubuge Senkubuge n'omwana w'omwami kyogezaako the longest serving employees of abaddewo bale bayi makula yayita Senkubuge makula siwa full figure bonna yabasangawo Senkubuge bonna yabisangawo yaliwo nono mutabani wa Silwadanga era bakolanga binsangawo bonna yabisangawo ate ni sempate yali kata etuveeyo banna tuveeyo naye nze kyemmanyi pasita abimalanga kana akwata ku muzinda nakwata ku pasita Jessica ajja mwego awo tulinze nalayo omukazi omukulu omuntu pasita gwakyasiza okuterekera ebbanga ddene ye honorable w'emukolo fena twatuuka tulowooza amuvuddeko twalowooza yasooka kuŋŋaanya yakuŋŋaanya bw'ati Kasi yagamba alinga ejjembe yagamba alinga ejjembe yagamba alinamanyi yamuvaako niwaita ebbanga neweekanga vidiyo ana kati wawe yakwata ku pasita Jessica yali abuuye na kirala abakazi mu amalengo ezibatuuka waliwo n'omukazi never disappoint kale awo tuvuddewo Donzera sula namulabi yasuubudde akavubuka ne gundi bali kuki
Da agent akyali kavubuka. Akulukuta. Ku Donizera kaba kazzukulu. Era namulabe mu kifuba nga akulu. Sula oba toyina obuzibu bw'okubala emyaka. Buuza ffe. Donizera ye muto. Asibaaga. Amaga? Asibaana. Ate da agent. Da agent kali awo tekanaweza 3. Kali mu 25 awo 25. 25 atya naawe. 20 abamuza abatamuzukuza. Naye nabalabye nga beemolera mu buliri. Obutali bwa waka. Omukazi asongola omumwa. Bulijjo manyi tegusongoka. Naye nege gye yaweerezanga kiss bwati. Da agent yo yalemedde mu bakyala abakulumu. Olamu togenda yeri. Ate ngende wakati. Amawulire gatugamba. Olina profile omuntu. Noleta ebintu abantu nabitegeera. Yamanyi omuntu lwaki. Mukazi yampa ku sente ze. Ngova kakati taata tugane byogerako kubanga walya. Gwe baakwocha. Gwe baakwocha ze tebanjocha. Mama w'abantu Savaamu ogambye ani? Yo mami Savaamu. Gye yasookera. Hani nga amwagala nyamuubira okufa obufi nga ne omunoonya mutwala mukolako interview ajja naye ono wange nga manager kyasukkawo bannaaye munnange nga babeera namulabye kati Donizera yamusuubudde ne Donizera tetuyinza kumunenya nnyo kubanga yo obulamu bwo bwonna akulidde mu busuubuzi obuvubuka bwabusuubulamu ekyo kya bulijjo kubanga agenda okutandika bigiriiso kabigayi kali kato bwe kati yakakuza bukuza bali abigayi ne bawucha ne mmotoka so okutandika bigiriiso kabigayi kali kavuka kati mizo myaka nga 18 kayimbye indicator awo ostegera basulanga twali banne yibana omanti bigayi Donizera amalamu bigayi okunanaagi nnyo ya malamu okunanaagi yamokere mmotoka hadi bamwokere mmotoka nga bagenda mugulira hama Neya yajivugamu oba wiki 2 ne batabukako basulanga wali kirundu makindi mu nyumba za Yiga ziri awo ku kirundu zone awo wansi owo mwami bamita Yiga ziri awo nyingi zirimu 40 kati we bava ne balyoka bagenda wano wansi ku kisawe kya Messi alina akantu wansi awo kati bakola ne studio bagita Bantu studio wansi awo mu kikomera ogambanga ebiseera ebyo bigayi akyalina emyaka 10 ekikomera kyo kitegedde kati awo bigayi bali babeera ne Donizera ngakavubuka katonyo bwe kati ka bigayi bambi ngakamutano mutya ngera mwabakala bamulowooza kalolonga amaze okuyimba kawala kanna mirembe kawala kana membe akayimbye jodi wano kujja sikulaga ne yasolo yimba kayimbye 2016 eka dasebe akakayimba Segezo myaka jamwade jiba mitono mukazi mwongere myaka je ana mu 5 abakulira kawana mirembe sibu wangu 2 mukaga anedda sibu kawana mukaga uliriza mimi mwanyo ku distortinga kawana mirembe Donizera yali okubana jana alupimialinga ne dictator makawo it is 20 ndo za 1819 bili mukaga muzijukiza ati bad black ayimbako Mandi gadi no mugagga wono yayimbako zali yakubira daddala laga ulira zali yalina video nga nnungi naye nga oli tulinda ayimbe yayimba ya inspiring Zuwena zali twayimbira ku Mandi gadi na inspiring kawala kanna mirembe zali yayimbe nange nafulumiza akayimba kange akamama labo lukoba wala lwakuba mwete munzikiririzamu ulirayo kino 2:15 Donizera Bad Black Zuwena bona zali yaba inspiring mpulya bulungi ani omulala ali awo mukulumu Zubera na kuyimba sine yatayimba abantu aba abana ekirungi ekyali mu nnyimba zaabwe bona music video era olimba lwa zali lwali lunyuma nyongo gyeko sound so kukiza kulinyirira mugagga wange yafuna enyimba mu sound yali enyirira Imane zijukidde Donizera yeche motoka ya Big Eye bana manye Big Eye motoka yali ajagala nnyo sinaba natuka ku nsonga so namulabye nga ali ne Savaamu yani oyo omwana the agent maitwa amanyira nyeri wa Savaamu nga ali ati asulusu nenga tava wansi mu piro bamugamba Buganda bukulabeko ngali eyo gwe mulimu ogwamuleteddwa kubeera okomberera mu kifuba watyo mpola kuba kati amaze amatufu gali nti oyo omwana oyo the agent no mutegeka mu kataasa tekajjula ekifo kataasa kyempulire entebe oba kataasa
akataasa okamanyi tebanabiramu engalo mwe banabira engalo noga ati ekivulo kyadde mu kataasa tekajjula sula tekisoboka sula nze namugamba kibanda kyamanda ekyo kyali kinene naawe kyali kinene ani yalizo edde byaddala bale agent akyali waama eyayimba bamuŋŋamba ono ye bamuŋŋamba kabaka wange bamuŋŋamba omutanda ye bamuŋŋamba tasobola kujuza kataasa tasobola gakatonda mu ggulu nekyokolo akyokolo eyinza kyokolo eyinza okujjula so namulabi bannaye nga aweeweeta bitya n'omukazi gwaweeweeta nga mukulumu enkulu tenywa kisinzira enywedde ki wegaba matenywe nti mukulu kikyozaako naye kati era Donizera byasigaza kubeera okumuweeweeta nawulya bamusikamu kembirizi nga yakubanga Beyonce owaye development eno giwulidde yakola ata bamusikamu kembirizi Donizera nga yakubanga Beyonce era ebifaananyi bye ebisembyeyo okufuluma nga ali sirye mu bwati nga ka Beyonce ate bw'oyogera ku kyolubirizi kiragana kirabako waliwo awo yakogera n'agenda naye kubya ebifaananyi ng'ali mu jiimu weewo bazisika abawala batannaza temwejjaamu mbirizi nga temunnafulumya mbirizi wabula bali bagala kukola ka Adamu ndowooza bakoleyo Donizera yafulumya dde embirizi 3 kwekola musava agent nayewumbirayo yewumbireyo kakagundi ka agent olubirizi lwe bamujja lwe babumamu agent bamuzajja dda nga kyewebumbire naye bigayi munyiivu kwekyo ekikolwa Moi bigai takyawanga Donizera era munyiivu abakati tebakyayo kya munyiivu enze nkubuulira munyiivu ku kagundi kano the agent alabira bamukutte mu kisakiro tebekyawanga era Donizera buli wajja e Kampala abera ne bigirisi bigai na skin enunje bakazi bamwagala kati bakoze olubirizi bakozeyo olubirizi jukira gwe webumbira kyonna kyoyagalira eggumba ly'olubirizi osobola ofuna w'oli ssaawa baŋŋambe kati ayagala bato bigayi ne agent n'ebiswanka ne agent yennyini ensonga za mukazi awangula yakola ki yamutwala bigayi kiba ne talking about abantu abaagala obuwala obulenzi nalaba ono mwala gundi nga relationship yabe n'ebiswanka ntuufu kanakola kayimbi Obono akola ku radio ya Balamu. Black Sugar. Mbalabe mulya ku TikTok nga bekombe emimwa. Nesimanyi babe yagala. Mulabanga atamidde. Ogamba lo budget ya Jasmine. Oyo. Ndaba obabera ne biswanka nga bona batamidde walaji. Bali mu kwekomberera ninga bano ki storage. Ninga oba yakawasa kali yo lwaki tegwa saibo. Nze mbalaba nnyo ku ziraivu bali muzigo gutali mu siringi. Kamera tubalirize tegenda. Babeera muzigo gutali mu siringi we bekomberera n'ebiswanka wakagamba jangu komaweno. Ennyumba ezitali mu siringi ze mbeera kati enkima weeyita ku wabula za mitwalo 7 ekanaaba. Kali kombi yani. Ya Black Sugar yolo budget ya Jasmine. Kati kali kajjabuzi. Kajjabuzi kukiika. Nere bamukwate repo. Era bane sima. Ya kakwata. Kuboka kati labo na. Omukazi ina mwana ina twakidde amaazo. Omuntu omukulu mwana we waganti nkusobola mugambo oli muto. Mubutu. Takagamba bambi. Aina kagamba gawiswanko oli muto nvaako tonsembera. Kagambe bulemerako bulinga. Kagambe ba. Ninga neke bagoba ke kakkiriza. Koke kagenda. Tekagenda nako ke waggu. Bakalinganga nkwa ne kagambe nvaako jja kunsibya. Kalawo tuvuddewo. Ensonga kyendale baddewo weekend nga tunagenda ku nsonga nkulu. Banna insi efunde piki. Muyozi kasi mumpere kasi yabayo za nsi atanayogera ebyekisuuta tayagala kuteekayo linnya lye. Twogerera wamu naye nze kyennina ekizibu ono ayina kanso nalukoola oli ayina looya we nze nina eddogo mabirizi yagamba oli akolera rediyo namba gundi yagamba ani mabirizi yagamba labuno nze kanso kavuma Derek yagaana okunkolera sinafuna sente naye nga kyo ekyansi n'omusajja oyo amannya ag'amatuufu nno baagataddewo naye twagala nnyo ebyo ensi nga sinnayozayoza nsi
kasooke njogera eki era nekyo sikyogeddeko siira kanso saagala kwetinkuulira abasajja abo gwe kyenasozi ekikazi nga sinayozayoza nsi oyo omwana alina ekintu kye yakoze ekyanneewunyisizza ate nga ebintu ebikyewunyisa abantu bangi waliwo olunaku lwe nawulirako ono Gayi Mukunja ng'ayogera oluzungu olutereevu nakulaga nti bulijjo wali abamu akiti oba ng'alina ebibyo byakola ki ebyo bya yes ng'ovudde ku ebyo before even that alina we yayogera abantu ebuyayi bulijjo abeera muki mu akiti okitegeera ensi bw'omutunuulira eri gye yali ng'agoba emmotoka oyinza okugamba oba nno muyayi ensi yamukubira oba ye abeera wati oba akkiririza muki naye omuyayi wawulidde ng'asoma irimu eba irimu ekyobuyayi bw'ogamba obuyayi bw'ogamba obuyayi nsinga egyali afaananamu bw'ogamba obuyayi it is an understatement oba omulalu yes ng'oyinza okugamba oba ontegere ng'ebintu bye yabyeviirako ng'engeri gyaddukamu ng'olaba nga atali kitundu ku nsi naye omulenzi bwe bamaze okumuwa bye bamuwa ne yeebaza n'abasabirayo n'edduwa ng'ayitamu ekyo kyakkiririzaamu ebiseera ebisinga abantu tebaba babi abantu tebaba bayaaye tebaba bakyoluusi ebambeera ebansi nga yeetawanya nsi okitegeera so nsi bw'amala okwogera byayogedde n'olaba nti eriyo abamu nga bakulidde n'amaka ga bbeeyi eddiini balaga bagiina naye nga bagikomya kwambala amakanzu n'amasaati nakutula mu maaso mizikiti kuba balina ssente naye omwana okubanga conviction ye yakyagiira n'agamba nti wadde byonna nga bikyagaanye siva Katonda omukisa gwange gunansanga eyo nze ebiseera ebisinga ebyo mbyewunya n'osanga omuyaaye ng'alinga eyakola ki waliwo seeka gwe nalabako ng'agamba yawulirako omuyaaye ng'ali mu muzikiti asaba naye nga ye engeri gy'asaba Allah we ajja Allah mwana nzize bite mwana osegera esaba yebamu ne kupaka sekolo sibujjukira naye nti abantu ababeerayo n'asigala nga mu mbeera yonna alina kyasigadde agumirako nga alina conviction gyakyasigaza ebiseera ebisinga nze bansanyusanya ate banneewuunyisa nnyo ekya Bobi Wine okeera ku makya ne mugulira nsi piki ensi buli omu ogwoyinza okuba weetaaga esikareedi ntambi yeetaaga golf 7 omukulu oli asembye eri engeri gyali mu Nyanzi ali mu gundi ali mu production osobola omusanga ye waali okumwongerayo yeetaagayo kamera 2 nojja ku Seymour official nga ye akugamba nti nze neetaaga onkolere setup ya studio buli omu alina kyakola ki kyaba ayagala okitegeera so tosobola pima kye baawadde ensi ye ensi kye yabadde yeetaaga era yakifunye n'asanyuka era tekikwewunyisa okulaba obulamu bwe nga bukyuse mu biseera eby'omu maaso ebyo kubanga ekisooka akulaze nti alina conviction y'okuba nti asobola okubaako kyanwererako ne mu kaseera akazibu kati olwaleero ekiba nga bakedde ku makya ne bamuwa zzugu n'atandika okwevugira piki ye asobola okuba ng'akola ki ng'atambuza obulamu okitegeera bayithawo abantu bwe batyo be bava mu byalo eyo be bajja mu Kampala myaka biti ne batujooga kubanga olwedde yajja amanyi kyayagala nga bwakeera ku makya n'akifuna omukisa n'agufuna ogukikwata abakikoze eki abakifunye okitegeera so NUP mwenna Bobi Wine na bonna ababadde mu sisitimu y'okuwansi epiki kyabadde kyakabi nnyo nsi mwamuwadde omulimu newe tubanga tuli mu kaseera akakasambattuko ng'aliwo ebitatambula bulungi nsi asobola osigala ng'omutwalo gwaguyingiza ne gukola ki ne gumubeera mutomanya naye ate alivaako gwasanze ng'ali mu struggle eyo nga naye n'ekyokulya takiina ng'ate ensi yamwokyayo emmeka yamwokyayo 2 okitegeera n'abo mwenna be baateerayo ennamba akaseete ne mukateekako nakyo kiba kyakabi abantu bano tuba tulina okuba nga tukola ki nga tubaako engeri tuba empawalingamu ey'enjawulo ekisembayo ku ekyo abantu bonna ngenda ne mbagamba ekintu Seymour muguno omulembe oguli mu internet n'essimu buli muntu agenda afunayo kye bayita 15 minutes of fame zikusanze weetegese otya oba ozikoleddewa kyekigenda okusalawo gy'oneeyongera oba gy'onaakola ki ensi bwe yali adduka emisinde gyo teyeetega kamera nti emukwata yadduka misinde gye ng'awagira omuntu we gwayagala ate no yali tawagira ensi teyadduka wa mwami Kyagulanyi kubanga ayolekera kumugirako Museveni ye yali addukira ku Bobi Wine gw'abadde alaba ku TV amuwa ennyondo era bw'amala omuwa ennyondo gideyo mu video agamba mwana ampe ennyondo we yagimuwa n'akyuka ono ye yagamba nti jankankwe ne kagonja kange wawulira akayimba ke yali ayimba ng'olwe bandaba
yali tazze kumwagira nti ayagala kumujjira ku Museveni ye ng'ayagala bwagazi nnyondo era bamwe ennyondo n'akyuka n'adduka osegeera ne kati olwaleero 15 minutes of fame zaamusanze alina kyayagala ng'akimanyi era n'akisaba ne bakikola ki ne bakimuwa olwaleero eriyo omuntu agenda okwagala nsi olw'edduwa eri gye yasomye abasiraamu we batinkiza owaabwe batinkiza era eri asobola omukolera n'ekisinga omuyayi omulabanga omuyayi naye akola ki naye akyakola kyakyalimu okitegeera so 15 minutes of fame zo we zinaakusanga ogenda zikozesa ki olina ekiddako oba oli awo tunula butunuzi era ndasabako omwagaga bannaye tetulina mirimu ne mugamba singa omuntu ava eri n'agamba yesi njagala okuyamba omulanga gwo nguwulidde ne weetaaga kiki kyosobola okukola nsipi kiyabadde asobola ogivuga era ng'akimanyi gyakola ki gye yeetaaga okitegeera so nsi katonda akuteeremu obwangu byogenda okukola byonna nga naawe osigadde nga okyamwagala ne mu kaseera akazibu obe ng'osobola okuwangula ensi nga tumaliza nga tunagenda mu break gyatugenda break tukomewo abakulembeze baffe si buli muntu asibye dreads n'ayambadde mu ngeri eri fane nti mulina bakuŋŋaanya nga mutwalira pulezidenti bantu banywi banjagana bayaaye ekyokubiri mulekerawo okukwata abavubuka ne mubatwala mu projekiti za gavumenti ne mubabbirayo nsi atuwa ekyokulako nti abantu abalimu obuntu bangi ne because basisinkana abayaye bangi bannakigwanyizi beevaako kubanga nsi wedege gye yakwatamu empale engadduka tetusobola kuyita muntu mulamu ne tumutwala atuswalizeeyo ne Saara gye yasabye kyokka etulaga ate ensi omuki omulala kitegeeza nti bannakiyinza okuba abantu abasinga ku ffe tuli bantu naye ng'obulamu just bwakyuka bukyuse ne tubukola ki ekyokubiri nekye nayagadde engeri gye bacoordinatinze mu nsi ne babanga bali tugamba balina obukadde 10 obulala obubwe omanyi tewali kintu kyono kitabulabulamu nga ssente SB alina omwami gwe yalinga akolako omutamivu bamumujjukira omuzibe yali mutamivu yalina akayumba ke oba yamuzimbira n'akayumba yali asula oba ku muti yali ali awo nesi before yawa omusajja emitwalo 5 n'asooka agendako mu nsiko eddakiika emu n'avaayo n'agenda n'ayingira mu nnyumba n'ava emitwalo 5 gamutabula naye nesi before n'agamba ate omusajja yayongera kunywa bunywi mwenge you get the point kati waliwo abadde baagala okwandamayininga the power of pikipiki nsi gy'abadde awangalira pikipiki gyeziri ze yeegomba nsi babakwata obukadde nga 10 ate ayinza okufuuka omukyamu asembeddeyo ddala naye wano oba omutemedde empenda engeri gy'asobola okulaba engeri obulamu bwe gye busobola okukula okuva ku siteepu emu okudda ku siteepu ekola ki katuwumulemu katonya tukomewo ne topic enkulu Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development oyagala kutunda oba kugula ttaka. Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako, bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obafuna ku ssimu 0705-479-993 oba 0753-339-461 ne ku ssimu ya WhatsApp +93-362-388-59. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. West Records ekutuusaako Gravity Omutuju, Uganda's best rapper, hip hop award winner, balance the vote, embuzi zaazo today, nanyini Luga Flow, nanyini stage, hagguse ku cricket omo nga mu 7 September. Singe emitwalo 2 VIP emitwalo 5 emmeza ya miliyoni 3 y'abantu 8. Gravity Omutuju anzaamazeeko mu live concert lukoba ku lukoba, hit ku hit nga 8 September Summer Gardens e Mukono, 9 September Kaliro Country Resort, 12 September Katiko mu Kayunga, 17 September Lyantone mu Kisaawe, 14 September University
ine Mbarara Boronga 15 Septemba Maria Floy Masaka atabiri mu Septemba Mare SS Wona shinzo mdwale gumu Jangu Dr. Gravity Mutuju akwedosie ndongo Molewa Mukere kukulika tuwava tujijuze Bila vyakulia sente Wacha maneno Obuwana yefe Ramondongo Muje Musembu Septemba Twikete ovo Gravity Mutuju Bitegekedwa West Records Myewo basibone banyabo banaffe aba SMP Tours and Travel bakutegeeza nti gwe eyetaaga kubanga atotambula yitayo bagenda kubanga bakuyambako SMP Tours and Travel bagamba nti basobola okukola ku travel document zo zonna gwayagala visa bakuyamba kukola paperwork kale bali ku July na complex awo ogenda kubeera nga atubasanga bakwe ku namba yawe yesimu ate bagamba nti kakadde kamu n'ekitundu gwayagala kutambula ogenda e Bulaaya batandika okubanga bakola processinga ku bipapula byo era sente nazo banaddamu kusaba nawe ojja kulaba nga waliwo ekikola ki ekitambula si yakugamba nti kwala sente zonna ziteeke yate bigaana oli atandika okubanga atakola kyakudduka si we bali be bannaffe aba SMP Tours and Travel Gravity omuntu gye nakuzomezinga mu 7 wa 7 September ali ku cricket over bane mugene mberenga mu mumpagirira yes twali 2 VIP 5 mbaga Isma na Amina obukadde 2 ne doctor zezimu ku nyimba zakola ki zalina bannange suna beninga 2 August bayina binyanyanya festival ya weekend ejja Masaka Kasana grounds mugene bane mubampagirire ko basajja bange nnyo omusajja waje alunda mu kuyise wanaye Jogina lyo mwana nakumchira mutono. Ngenda kuzo lera bade kumwasuze kulokutano yali kumwasuze mutya. The beautiful night. Banaye fenna abanava ku Africa nange ndakuzo omwezi 2 ewawizo tukimalira wajaruna ku Serena. Kimala. Tetuyina sente. Nobati ayizo okuba ine yatekeddemu ku muzannyo naye kijja kola. Siwuli simubadde but omanyinde ne oba toyina sente. Go talk to people. Ati kino kakyogerere wano nobati omuntu goyagala okusikira yali tazanyisa abantu bamulangira teyali tazanyisa abantu bamulangira nobati mfunye complain nyingi ku bantu abalanga naawe oluso yagala kubasasula mu kaseera ngomazo funa ekivulu ekirala so nga ate kiri kiba kyaggwa era omuntu abantu benjogeddeko nabo nobati bobo yagala okuwangala mu business eyo n'okubanga ogikola ekintu kyoba tosaagira mu bantu abakulangira okitegeera kyekyo kitereeze kibenga kitambula kuba olwaleero wandibaddewo gwogamba nti mutandike nja kubasanga singa banga olina clean record ojazanyira mu show z'abaana olw'ekintu ekyo okitegeera ate n'ekirala wizo mulimu ne challenge ez'endala tutajja kwogerako nga si zaffe kwogera nemmwe abazikola mwetereeze okitegeera temuli baffe kwogerako Wizo wabiri. You're Friday. Yes. Watch comment yaze na atu wa press conference nga pisatu. Obanganya. Mbadde njagalo kyesonyiwa kuba jjo ninawe nabadde n'ekyogerako naye tekyankoledde sense. Olaba bannaye kambabulira kintu kimu. Marketing oba branding is perception. Bibanga byakano kafuna kano tekafuna oli kyalaba kyatwala olwaleero wizo babadde bamulabira mu kifaananyi kyakuba nti Edilina wa show yateekeddwa okubeera kateba akawakati yateekeddwa okubeera nga ali supported mu kaseera kano amawulire gonna gaafuna gateekeddwa kubanga gwolekeza abantu ku Afirika nange ennaku z'omwezi 2 saate kubeera mu mawulire nti ate we yabadde ku show ya ku press conference ya gundi n'ayogera bwati ne bwati kitegeeza bw'omuteeka mu fix y'okujja ate ayogere bwati ne bwati ku kivulu ekirala center focus gye tubaddeko ey'okusindika Afirikana obogi kyamiza gwe bwobeera ng'oli muganda wa wizo ng'ekivulu kyo kya 31 nsuubira gwe okugamba nti kannindenga 2 show ya muto wange gwe ndyoke nzije kiba kikola ne kati we walabye nti Jose bw'atuula wano wizo n'atuula wali aba atuuliddewo mu fomati yakuba mperekeze mu kaseera perception we badde ino okuvugirwa nti yatudde wakati watwera ki yes ye mugole wa weekend yatambulirwako ensonga era lwakuba kale press conference eyo teyatambudde nnyo n'omwana asobola okukola statement ku press conference eyo netwala amawulire gonna negajja ku memories of good life netudda ku kivulu ate kyadde kisobola okubanga kikola ki nga kirindibwamu ko kitegeera era mwenna abategeka abali mu nteekateeka za Dr. Jose Chameleone sinze ng'omuntu siri musanyufu nammwe
kyabadde tekirina kye kibajjako kulinda show yanga 2 eyawizegwe then mulyoke muteeke mu fixes z'okukola ki z'okuwerekera okitegeera ye ayinza okuba nga tasobola kyogera kuba ali laid back neffe tujja kwogera at least munatukuba bukubi mayinja ne industry tubanga tuli bakugitereeza ekyo nalabye yabadde miscalculation kaseera kano Wizo tuteekeddwa mu perceiving anga mugole paka ng'ekivvulu kiwedde olaba omuntu aba yeetaaga amawulire ga after event kati ate bw'otandika okumuggyako amawulire before the event ate ng'eyengedde kiba kikyamu okitegeera kamalirize awo ku nsonga eyo nga nanga ekivulu kya Haji Aruna Mubiru ng'ennaku z'omwezi 9 ku Serena Hotel bannamukadde nno batufuukidde akayinja mu nga tebivvulu babijjuza okitegeera abantu babadde bayitirivu nnyo ku Lwokutaano awo ku Serena kyokka nga baagambye nti n'emmeeza baayongezaamu ku nnamba naye era ne ziggwawo kitegeeza abantu bano omanyi kati binamba partners okulanga omanyi anyway kyovala nti ze show yanga 2 nobody eyawizo nobody nkulinze okulaba omanyi nze people have strategies of late swangs eranze na high hand kwanza natandika okuwulira akalango kaka Irene ku ssanyu okwo ndowooza oba in June oba June nga ggwako around that time balangidde eddala eri waggulu. So they had a strategy to an extent to share by the sold out. Katusubire nti ne nobody oyina strategy. Obonte gira okuvene waffe je tukayanira abantu baffe bayitira ku TV nga ngoyina strategy kyetwagala kyetusinga okola ki okubanga twagala. So kyekyo mu kaseera nga industry music mutini naye ebivvulu bingi ate bikola ate ng'ebivvulu ebisinga okukola bya music mukadde gwayagala okugula tiketi ya Aruna Mubiru oyina ggula nga bukyali kubanga ojja kwagala okulinda omanyi twagala nnyo leeti notisi kyatuuse ekiseera nga newoba ne miliyoni 10 emmeeza na Mubiru tebagikuwa tekikutuukako kwa Aruna kubanga oyinza okuba ng'okola ki ng'omwagala nnyo so kiba beta n'ogula tiketi yo kati ennaku z'omwezi nga 9 yes Enkudi Beach Festival bwe zinaatukira kati nnyo ennaku bwe zinaatukiranga ennaku z'omwezi 9 wali ku Serena Hotel obenga osobola okuba ng'okola ki omuyimbi teyeebuuzibwako ebintu abikolera ddala bulungi neeyamutegese naye era tabuusibwabuusibwa ebintu abitegekera ddala bulungi. Enkudi musajja wange liri Pazzo ku lunaku olwokuna twali mu press conference n'aleeta ebyana awo ku beach bane mujje mumpagire liri Pazzo oyo Olimba yaluzizaayo Olimba kanso yalujjayo ne family ya Kato baite bamanyi ndi Olimba tatawo yalutonda awali obuzibu yaluguza siarake era kanso kisuze yajjayo Olimba balugulira Flona yagoba Pazzo naye no Pazzo namugambye omanyi enseno Pazzo ina statement gye yakoze nagamba nti abatayina team ku nsi nobody is perfect nsolokera kumacha nenkuyingira naye bwe nkuyingira statement yange negenanga eri independent nga teriko bawerekeza it is okay. Pazzo ina ngeri yagalo owanyisiganyamu ne kanso oba ontegeera ffe bakyebe tumukola nga manyi Pazzo ekito tukikola ki tetukyetaaga nagamba ekyamazima sikikola ki era natandika okunoonya kanso ng'omusajja nti nere what it wasn't driven out of proportion nga bala bakikola ki so Pazzo yanoonya kanso ne bakkiriza kubanga kanso as a businessman yagula oluyimba Pazzo omukisa gwe yafuna nti ono kikanso kisuze aba interest bajja muyingiramu kubanga alo team interest aba bagenda oyingiramu twagala bintu bya mugenzi tugenda kukkiriza naye nga singa tutandika okusunsula ku bintu by'omugenzi abamu baaliwo nga byonoonwa oba ontegeera kuvira ddala ku mabugo so kakati mu byonna ekyoluyimba at least kiri mu mikono mituufu kati kiri eri Pazzo okubeera omusajja omukulu okulaba engeri kikola ki ngolo yabba obukadde 5 bw'amabugo omugenzi baamubba okuva ku mabugo n'ebirala omugenzi baamulya kakitegeeza tuba tetuli miss ababbi emirambo bangi waliwo ne Zalibu yatugambye yabba ekkooti y'omugenzi esaati nedda tonaakulanga kivulu kya liri Pazzo kya mmeka liri Pazzo wa mutwalo gumu 3 n'emitwalo 5 18 August ku Ero Beach abantu bakitegedde yes era onakulegula ndowooza press conference bali abadde press conference kuna mujja mupagire liri Pazzo Pazzo is a good student of life yes nti omanya bayimbi nze nabagamba omuyimbi gwensinga okwagala gwensinza okulaba afubye okulaba nga yeekontaininga is Kenzo Kenzo erinnya alifunye
nayagala owaganyala n'agenda naye yalina budget yesetting kati buli wawuliranga emukubye nga manya kati nno mpiseewo ngaddayo olumu kirema abayimbe baki bangi so kati puzzle yemu kubayimbe batasooka kiraba mu feze yakola yasooka era puzzle ne mukolo puzzle indi wabona akola ne interview akubouncing emirundi ng'ekyo yes sir ninga jonna yakubira ha mwana wa mama simanyi kyogenda akunkolo bakati nze jenne yambulo nkube nomanya nti akikoze eki ebyana n'ebitubbira abakazi but that should be life nsinze nkuzaala yesu oyinza okubanga onfiiriza nenge gyoyogedde nange twanneegayiridde naye ondaze nti okuddeyo n'omuyimbi we Kampala gwe wa interview n'agibawunsinga n'atakubira oyo yawemulako ne producer nga mpulira kyokka ate bw'afulumya akapya n'akuweereza linki kuliko na message ndala eri generic kyokka ye lw'omubawunsinze n'akubulira makeup n'akubulira z'ababawunsa n'ogamba naye ono yamanyi nti nno nange nkera kumacha nentegeka sho nga gwembaliddeko kati leero sina kyempeereza abalabi banvuddeko bagenze walala yekyo yakimanyi Saimo okimanyi omuyimbi asobola obbeera wawo ne management n'agisobya emirundi nga 15 ng'emusonyiwa olwesobezaamu ogu n'atambula n'agenda n'alaga nti bano babi nnyo era tebabeereka nabo ntambi mu dakiika 5 tuwe ebyazzali tugende ku main topic Mami Zari nze kyemmalire ndabe musajja wa Kasunsu tebakiyita kimemeya kimemeya kya mukulu Akasunsu kabano bwe kati ekimemeya kye kino kimemeya ky'abantu bakulu yeyo muganda Semwange yasigala by'omu ku baganda be abagalanda yasemberayo ddala ndowooza ku baganda claim za tata w'abaana ba Zali omutozireki claim omujega agamba yes he's an idiot he's a fool agamba mbuye mu bunaku bwe bwalimu bagenda kukera olunaku lumu abaana ba Zali abaana ba Ivan abasatu bagende ewuwe abala be Kampala bebesunze webale abaana we bagenda kulira mbu bagende ewuwe nti obulamu bubalemeredde mama yatulako tata yali atulekedde ekisoboka omujega wakola ki enseso olukyuka sebo ekyo kijja kusoboka ekyo siganya kijja kusoboka ekyo kisoboka naye bamulaga n'omuntu aliko mwana w'omukulembeze ekyo kiyinza okusoboka naye okirese mu manaki oba kitegeera that was the whole problem nti yes issue esobola okubeera nga abantu basobola okugiwuliriza nti obulamu bukola kibukyuka naye ne allegations zolese on the table ziraising water zisobola holding water okitegeera ekisokera ddala nti bali abantu bakwatagana mu by'omukwano gwabwe ne bakoleramu ebintu byabwe nga abantu abameka ababiri bafunye ebyobugagga byabwe bakoze amasomero bakoze buli kimu ne lutuuka olunaku lumu laavu weggwawo Zali n'akwata ekkubo n'atambula n'agenda mu bufumbo buki obulala n'ayawukanawo ku bantu bano aba bulijjo nti nno munnange olina kubeeraawo ne banogiba miggo ne wekibeera kino okola kino obeeraawo tubirivinga nti omuntu mu bulamu bw'ensi decision nagikola nga ye okusinziira ku interest zaalina at a time webeera nga eri beta ku ye agende that is what Zali did n'agenda tuba tuli awo ng'agenze mu bufumbe Tanzania agenda mu bufumbe Tanzania ono mujega atugamba nti abaana yabaleke South Africa n'abalekera Ivan n'abeera nga yagenze mu bufumbe eri mbutakola ki tabalabirira tazze mu kubeera nga abalaba ekintu ekitali kituufu okiraba so mukwangu yayanguyamu muganda wange Saimo okufa kwa Ivan family ya Ivan mbu yayisibwa bubi nnyo sinti Ivan yavudde mu bulamu because mukama kyali akoze eki kyali asazeewo nekyasinga okubaluma nti Zali mbu yavirako Ivan okufa kibamunenya ate nga sigwe gusoso okukyogera oyo ne kulumba lo nyinyi olwasooka ndujjukira era mukulu waabwe yaliwo ono si yayogera ku olwo waliwo mukulu waabwe omulala yayogera yayogera n'agamba lisokizako liri awo naye n'agamba bye bimu nti Ivan wabadde omulamu buli gye mbadde nga ngenda okumulaba nga ngamba ali bubi olwa Zali yamatudde okubeera ng'akola ki ng'afa kati eyo resentment olunaku Ivan lwafa yabuna mu bonna ab'oluganda lwa Ivan nti Zali yakoze eki yaleese embeera
muganda wawe okola ki okufa kyesobola kubeera nga sola yingirira mu nteekateeka za Katonda sola kiyingiriramu ekyo Katonda wabatu waba wasazeewo singa Zari yakwata nti yakutte muguwa n'atuga omusajja oba nti amuwadde butwa awo lusobola okweta mbu Zari yaviirako omusajja okufa okiraba naye oli amuvinze mu bulamu bwe bupya bwakulekedde eno in fact singa ojjukiramu akaseera kaakaaliwo the exchange zali wakati wa Diamond ne Ivan obijjukira bulungi nga beeraga amamotoka abeeraga amayumba ng'eno Ivan atambuza bulungi obulamu bwe naye oli naye nga atambuza bulungi obulamu kati ebyatanula oli n'afuna obuzibu ne bumuviiramu okufa tosobola binenya ku Zari ebyaddala biba bingi ati businessmen ebibatta biba bingi weebali kakati awo ne wajjawo obuzibu butya nti mu kufa Ivan taleka kyapa taleka kikiramu taleka kiramu kugamba nti kugayidinga ate nga tufuna obuzibu bungi nnyo omuntu nga taleseewo kikiramu oli ne wabaleseewo ekiramu mu kalu kyaffe ng'abaddugavu nze na famire gye mmanyi oli yalekawo ekiramu ng'alambise buli kimu naye abooluganda baagaana ne bagamba taata wano kyakoze nedda nze abadde alina okufuna kino kati nawe imagine nti ekiramu kibirawo ne mukaayana olate we kitali embeera ebeera ekola ki ebeera ebijja kakati essaawa zino ono claim jawa evudde ku kubeera nti no Zari yavuddeyo n'agamba nti family kasa Ivan yafa tiyaddamu kubeera nti nefaayo ebafaako nga ogamba nti ntambi nvudde mu bulamu bw'ensi baganda bange bano basula baganya okuddamu okubuza ku abaana baabwe oba kumanya nti bane basuze batya bane bakola batya bane tebaddanga mukubeera nga bakiwulizaako ate on the contrary nga Zari mu estate Ivan giyaleka sente ze badde ngereeta nga sigala akyalabirira family ya Ivan nga kyabawaayo abo era n'agamba nti ono yali amuwange 15 ez'alandi buli mwezi ono nga muwe ebiri n'alambika bulungi nnyo ne kyatuuse ekiseera nga tebagaana ku appreciating ekyo kitono kyabadde abawadde nga bakyasuka omugwa gw'amaanyi nnyo bakyamwogerera ebigambo biyitirivu nnyo tebaagala abaana bataddewo buli mbeera yonna embi Zari naye ng'omuntu n'agamba naye nfaaki abatanjagala bakimbeera mbasembeza kakati ebyobugagga byonna kakati kabikomewo mu mikono gyabyo emituufu kubanga mu kisookera ddala twabikola n'omwami wange kampani gye twakola eyo yali ya shareholding ya migabo 5 kumeka ku 5 era amateeka bye gakola ki we galambika 50% abadde ng'agirina then 50% ya Ivan nedda ku baana era mu mateeka bagamba estate y'omugenzi wabeera agirese mu mateeka ddala gano aga Uganda 50% bibeeranga kati ebefuusa 100% kukya Ssemwanga nga ye ba dependents babala wife nti ali namwandu ne ba dependents bantu basatu bebalambika mu mateeka kati saawa zino wife taliiwo Zari tasobola kutwala share nti no wife kubanga yali amaze omuvinga mu bufumbo ki obulala kati abo tebabeerawo then kati obuzibu we buli n'obutasoma na buki buli ku bano abeefula mu bali ba dependents ate nga mu mateeka ba dependents babala nnyo abantu ababadde bali direct ku muntu oyo n'okusingira ddala abatana bakuweza myaka 18 bana abaala tishaya abana yo weri babagamba balina okufuna omugabo yes balina okufuna omugabo gwabwe in terms of even the percentages baziraga then abalala the dependents singa abaddewo ayinako ko babadde nga ayamba oba badde abayamba bana abajega teyaba ne bana sayima ono omujega teyazimbira ku mayumba dobazi oba wasiza bakazi kugambye Ivan yabererawo Ivan ne family yao baganda buli omuntu ng'akola bibye kakati mu kiseera kino the question is where these dependents obo kitegeera basuka emyaka 18 dependents bagamba mu mateeka beba abantu abali biro 18 years ngabadde bali akwani koli wabeera nga avuddewo unless situations endala nti oli agisusiza akyasoma university zene zibadde ziveeno court can consider that naye bano nga n'emisomo gyagaana bali mu kuba miyembe ku kyalo Kayunga bebagala okuva bagaye muno simanyi Zari ebyobugagga agenda bitunda ali mu kuwasa abasajja obuzibu bubaluma Shakibu bebagala omuwasa benka n'emyaka Shakibu ali mu kubolinga Shakibu King Collection kiwowo bichi video ezo ali ne bantambi bakuba PlayStation ali mu kuba Bruno Kebukadde 10 oba FIFA wangudde kati ono oyo wekisunsu oyo golaba abeereyo n'agamba tekisoboka bali kusendeza za muganda waffe yakola ki eyafa naye kirungi nti amateeka gajja sayimo omusajja ayogeredde Zari ebigambo biyitirivu nnyo waliwo kale ffe mu culture yaffe kubanga beddira ngonge baganda
tosobola kukeera ku makya ng'owulira olumirirwa abaana bagamba baana abo bano abaana abasatu nti baana bo era bakuyita taata bagenda kujja nodda ku maama waabwe nobeera ng'omuyita names oyo mukazi malaaya oyo mukazi kino oyo mukazi kiri ebyaddala nga tuzze mu kw'obuntu abaana abo bawulira batya nga taata waabwe ye kyagamba nti bagenda kumala baddukira ewange nga bakuwulira oli ku maama waabwe ovula bwotyo abaganda tulina olugero olugamba muna anakujja emize avuma nnyoko ng'owulira abanazaali bawulira oluganda simanyi n'avuma ne kabaka n'akola nimuleka okitegeera so ati ngamba totiremezaamu nnyo kyobala alati n'adde ensirisi ekikoma kimala tokifiirako nnyo tweyanzeege era nkiddemu ebyakayisaali biro byaki tulina omulembe ogw'abantu abalemedde ku bino for example okwanjula kwa wano tebakwonoonya okukamala kukyali kunono wetutuuse era bonabonabo that is out of it nosanga olinga ku mukolo ifo kyotwala ekita alese soda gulekere ddala mu kifo ky'abasisita b'ewaka naleeta ebiwala bya kalyoki kulekere ddala so nanti era it is our responsibility as well okukiza kubanga omanyi ketingenda ku example abavubuka essaawa zino ekikyabalemesezza okukola emikolo nti buli mukolo kati gwafuuka gwa bbeeyi luli okukyalanga okwata nga bwe ndi wano nekwata ntambi ne kasirye ne sisita wange ne tugenda ewa ssenga ogenda okutuuka ewa ssenga nga bakoze ebiddala nga bulyanga muki mukolo naye nga luli okukyala kwaliki obeerawo n'onyuma senga is the soft part of the dad oba otegeera yakubuuza muvaawa munaye tuli baluweero naye ngensanyiso bbala abantu eweeruweero ewa mwami ani mwami bannene omusana gwakayene ebiruweero awo ewa kinadduli ojjukirawo mugenda okuvaawo era kiva nti abamu bagendanga ewa ssenga ogenda okukizula nti olina oluganda kuki mu famire eyo that communication oba otegeera kati in this guys of kulagako tukola okwanjula mu kwanjula naye nga ate nsobola okukyala mu kwanjula naye nga nsobola n'okugenda ne roole y'ebintu okusalawo kwange kwakusenga naera nga tutta abantu bameka kubanga kyekirabo tekiriiko kontrol nze wembanga sayimedde okukyala kwabeeranga kwa ssenga naye kati bakyala ne mumaka mu nnyini agenda n'akyala nga agenze mu famire ya mwami na mukyala ya taata ne maama Gajagenzo cha. Obotega. So we having problems into wandi badde people mu bikontinga na wasenga nga mwesi sinkana mugwa kumeka ndi mwagwa 11 senga nga abiva. Mugema zane ne omaloza wacho mukolo tutugongerayo. Obontegeera. So kati okuskipping ebintu ebimu because of jetuita modernity. Gutuleetedde ebizibu ebirala bitakola ki ebitabangawo. Anyway, banaye kasirye. Kumacha, mbadde kumpeo. I talked about Champion Gudo. I think about Ali, in Ali. My soft part has always been on Gudo. I can authoritatively say, Murutalo Rakat Singa Sibye. Nze nakutula taye yo. All time we talk tata na aluma amanyo. Interview yange gye basalamu videos ne driving out of proportion. Tata nakubwa hands down. Era video yafuluma ku Friday oba ku Thursday ndowooza. Ku Saturday ali ina ekivulu eruwero nagenda nayo Gudo. Kubanga nze nzikiriza nti byonna nsobola bikwa naye abaana basigalenga baki baana so mu byonna nze okufaayo kwange kuli nnyo ku mwana. What really happened? Ani agirani kubanga omanyize ne bwoyogera n'omuntu atayagala aliyeni achaga nenganda banga abadde ababondinga ennyo. So it is something buli omu ekimwewuunyisa nti omanyi waliwo embeera ozosanga sayimo nga tomwagala naye n'omwogera kinagamba wadde omusajja oyo simutegeera naye awo olimbye kati on Gudo yes there are some things byoyinza oleka naye
What happened? Ekiriwo si kyamaanyi nnyo lwakuba kijidde mu kaseera nti Alien ng'omuntu ne brand ye ayina entalo z'endala. Kati ate ebya Uganda obimanyi kasita ekintu kijja ne kisanga olutalo kiba kigattako bugasi ku misango emirala egisobola okukozesebwa okuba nga bakola ki nga bakuyira ebyo kitegeera n'ekintu kya Gudo tekitiisi tekiri nnyo nti oba kinene ekiri awo. Nze nayogera na Alien n'aŋŋamba bwe yagenda e Canada ekiro eyo mu matumbi budde Swaba n'aggyawo omwana n'akola ki n'amutwala okitegeera bw'amutwala n'amutwala nga mutute Kawempe. Kakitegeeza distance eriwo wakati w'e Kawempe okudda e Makindi omwana gye bamusasulira fees waba waki waba wawanvu okitegeera. Kanina omuntu omulala ali ku Fangoni awo yankubira n'aŋŋamba mwana ono Swaba tugende Swaba kyampolooza omuntu ayinza mukolera kikonze ki. Abasomesa bakuba babuuza omwana ali luddawa kubanga fees zakola ki zasasulibwa era nga n'entambula ng'embadde mulaba nga nti bamutwala ne bakola ki ne bamuzza. Mu fees zasasulibwa naye ate omwana takola ki omwana talabikayo ku ssomero. Ale mugaa kiba kizibu omuntu oyo kuba nti ayina obusobozi obujja omwana e Kawempe omukomyangawo e Makindi ewa asome kitegeeza bw'amutwala eyo kiba kigenda kukola ki kiba tekigenda kutambula bulungi okitegeera. Kali nayogerako ne Swaba era nalina omumiitinga n'ebino bye tubeerawo nga tugattagatta ebyaffe ebitutambuza nemba nga saasobola kubanga nkola ki mu miitinga. Naye omulundi gwe yasembayo okunkubirako olwedde nali mmaze okitegeera nti bashootinga show ne SB4 era yakuba emirundi ebiri saakola ki saamukwata okitegeera. Show yagenza ofuluma era ekyannyambye SB4 alina statement gye yakoze n'agamba nti kakati we twogera ano Alien Skin ali Dubai oyinza musindikira bupaka ki ne kimpashuwa lisiti ddala kituufu show baali bagikola ki bagishootinga dda. Omanyiiza ebiseera ebisinga bwe mbanja bw'oba oyagala okunneebuuzaako ekyo kyekyantamya okukola commentary ku music w'abayimbi abo abajja kawuliremu ombuulire. Omwana akuga kawuliremu nga yakatadde dda ku YouTube yakagabidde dda basayimo ne mbibaala kakuba kati bwe nkubuulira kikuyambe ki okitegeera. So kitegeeza advice yonna gye nsobola okukuwa esooka yandibadde nti omwana tomussa mu kamera tomuzannyisa mizannyo. Kati bwe kibanga nkiwulidde alwedde bamutaddemu dda ne wonkubira mba ngenda mba sigenda kukola ki mba sigenda kukwata mbuledde mba nkireese n'okitambuliza nga bw'okola ki nga bw'oyagala. Era nabadde ndi awo ng'omuntu akubira ngamba olabye show Swaba gyakoze naani ne ani ne SB4 neŋŋenda nabadde ngenda ku CBS awo bwe twafulumye mu break awo empanvu awo show nenjiraba buli kimu nenkiraba. SB4 yabuuzizza nga Swaba kyeki abajja ku Fangoni ng'amugamba timu nange sikola ki nange simanyi. Nalebera abo ndaba nga Alien takyampa budde biki neŋŋamba oba nakola ki neetonde oba kyoba ki byonna byayogera nga tebikola ki ye kennyini nga takuwa nsonga lwaki bakola ki lwaki baavaayo. SB4 n'amubuuza baabagoba ku Fangoni naga ebyo nno biwanvu nga saagala bigendamu nabikyo kitegeera. So nga naye takola kitali conclusive ku biki byakola ki ku biki byayogera. Naye nze kino Alien yakineegambiranga yena ng'akasiri oyo omwana simulinaako buzibu mwagala okitegeera era tasobola kukeera ku makya nannema kulabirira. Naye obuzibu bwe nnina buli bumu famire erowooza nti omwana yatandika okukola ki okukola ssente era kati bo baba balowooza abamu nti mbateekeddwa okukola kyobbawa nanga nti mukulu we kyaba alina okukola kaseera kano kwe kuzuula ekyokukola ekitali mutoowe kubanga mba sisobola kuba na busobozi bwe bagenda kulabirira mutoowe naye omuki naye omukulu okitegeera naga y'omuto ndyoke n'ekyomulabira n'ekyokukola ki naga naye obuzibu bwe tubeera wano munda nga tubeerawo mu mbeera yaffe ey'okwerabirira kyanguyira omuntu okulowooza nti oba obulamu bwangu kubaga amazima obasanga mu nsi yaabwe munda eyo biba biralamuko kitegeera naga naye oli bwe yeewaggula n'agamba nti ayagala kufuluma bweru wa kikomera agende simukaayanya n'ebyaba asanzeeyo either asobola okubisobola oba obutakola ki oba obutabisobola kitegeera naga naye oyo mwana simugobangako okuva wano baavaawo nga siriiwo ate ekisinga okunnyiiza nti baavaawo na kiro okitegeera ne batambula ne bagenda era kati e Kawempe bakola ki gye baliraga kati bwe mubanga mwagala okumanya ekituufu ekyabatwala nze nange ansa sigina muyina kubuuza ki muyina kubuuza bo okitegeera. SB4 yababuuzizza neera ansa tebagikoze eki tebagimuwadde okitegeera. Nze kyenyiza okugamba ku nsonga eyo kimu nze nga nze kino enda kigamba Alien Skin ayagala nnyo Gudo okitegeera naye bwe banaamwokesayokesa mu interview nga ziizo
ayinza ottuuka ekiseera naye nga ye ne waba asobola omukkiriza oluusi osobola okwesanga abantu abalala babeera n'omuntu bo ne bakiraba bubi ne bakisigaza era nga boolabye batera okusinkana biswanka osobola omusanga mulimu abaana mu ggaali abamuyinako obuzibu n'atalieni nga takola ki nga tamuyinako obuzibu era yo oluusi alina wamutunuulira ng'alabira ddala student omulungi nga yamiisingamu bitini naye nga ebirala yabikola ki ebirala yabiyiga okitegeera so ye omwana amwagala era nze kyennyinza okusaba swaba njala mukubirako nga tuvudde wano omwana asooka amugye mu kamera kuba buli agenda okgenda gy'ali agenda bba yeetaaga interview buli anaaba yeetaaga interview agenda givugira mu direction gy'ayagala mu direction yonna mwe bagenda ogivugira ojja kwesanga swaba ne Gudo tebafunyeemu ate nga bali aba interview zo bazikoze eki bazifunye okitegeera ne bwe kiba nga omusajja akyali wiringi okuba nti omwana amuweerayo fees ng'era gyeziri at least gwe wandifunye okugugulanako n'oyawukana naye oba kineyo omwana n'omuleka n'agenda n'akola kinaasoma oba either ng'olina plan nga weekakasa nti osobola okugumala Saimoze nga maliriza ku nsonga eyo ndyagamba ekintu kimu okulabirira omuntu si kyangu omuntu n'akeera ku makya n'alabirira omuntu at least abamu kati Saimo gwe oyina ku family osobola okitegeera ffenna abali wano oyinza okuba ali obaddeko n'omuntu nga muyina engeri gye mweyambayambamu okukitegeera so okulabirira omuntu si kyangu kati bw'okigattako kubanga toyina kyokola nga toyina mulimu kyate kyongerera ddala okufuuka ki ekizibu swaba badde naye abeerawo abadde nga abeerawo like on a daily yes ekyo nga kimenya okitegeera kuba kati kankubuli ekintu kimu okimanyi Saimo okimanyi mudogo akola komanda mudogo oyo ali okomanda mudogo musajja agenda yes akola Shoni Styles akola Kirevu akola Ruga Media tazikiza kubana channel ze zikola content buli kaseera ate naye kirala ye kimubeeza munda ya handlinga n'emirimu emirala egy'omukulu online kitegeeza alina kyakola ki alina kyakola ojja tunulira waliwo omuvubuka gwe bakolako interview ebiseera ebyo yajja nga bakooya okubba n'ekyaliwe ne bajja ku Fangoni kati ne bamubuuza osobola kukola ki nti nsobola otunda engoye baali bankozesezzaako ne bamuyambako funa agenda okumuyambako tandika bizinesi yaki ey'engoye n'aba ng'akola ki ng'akola okitegeera Juliyo tabeera ku Fangoni buli kaseera ayina ebibye ebirala byagenda alakola osobola okugendawo nga taliwo nga naye yagenza ali mu bibi akola ki okitegeera kakitegeeza ayagala kuliira kwoli okitegeera asitukire ku mwana afune kyalya kakitegeeza yenna abaddewo ng'oli myaka emikulu ng'olaba abakulu banno bakola nga gwe tokola kiba kitegeeza gwe oba olina disservice gy'oli mu kukola ki gy'oli mu kwekolako solution eba yakuba nti wali waabadde singa ayina kye yali asobola okukola n'akicommunicatinga kiba kyangu okifuna nga ali wali kubanga abantu baba babawiringa obakola ki obayambako ng'oli bwe yakeera ku makya n'afunira oli kapito w'engoyi kati naye abakubeerawo naga nti nsobola kukola kino aba chances ziba nnyingi okikola kyo kifuna kati n'otamanya nti omuntu waba ali mu kuweerera muganda ate n'otamuteekako badeni ndala yakuba nti naawe alina okukola ki naawe alina okuyamba okitegeera kuba kati kaseera kano kyonna ky'oli mu kukola kiyinza okumaliriza nga kisitudde nnyo mugandawo oba okumussa nenge emikisa gy'okumussa mingi kubanga nawe kennyini wooli oli mu mbeera yakuyambibwa kati tosobola kuyamba nga nawe oli mu mbeera yakola ki yakuyambibwa bwe kiba nga omwana oli akyali wiringi okubanga amulabirira nga ne fiizi gyeziri muleke omuzeeyo asome gwe osooka oyiribemuko obulamu nga ggwe kuba kati emyaka gy'olimu osobola okubeerawo ne bugaalo fulendi bo nga naawe ate oyina entalo ezizo z'olwana ebbali ate ng'ate bw'olina ne mutowo wano ate nga waliwo omuntu ali wiringi okubanga amukolera ki amukolera ebyo ne bitakumenya okitegeera so kyekyo ekiriwo bwe kityo toyanze ngenyanzi bino bigenza okujja omanyi my problem nti mba nina ekyokwogera nga kiyinza oba kyayogerwako naye nga kirimu omwana I hate okukwata omwana omufuula omupiira tuyambe tutya Gudo because now there are people are coming up twalina gundi ya Kampala parents basobola okubanga balina ensonga naye omutima mwe kireetebwa kireetera ono gwe boogerako okuvayo naye defendinga process of defense etujja ku mulamwa ogwa Gudo how do you help Gudo nze ndowooza tutunulire future ya mwana side zombi side ye yatwala omwana ye kyasobola okubaako ekyamakulu kyesobola okukola ku kuyamba future y'omwana kubanga ono mwana muto kikisookera ddala
mwana muto ate era n'oli eyamuteeka mu butaala ali willing omutekinga on future y'omwana mu kusoma kyekisinga yensigo gy'oyinza okugamba nti gy'osobola okuwa omwana kweyo level kwali naye kati buli bw'omujja ku opportunities ezisobola okubaako kyezimupushingako n'omufuula omupiira gw'ogenda okuzannyisa okufuna gwe by'oyagala ofuna ojja bifuna yes leero naye ate biyinza obutabeerawo forever ne bivaawo kati ye omwana oba omuleseewa nze ndowooza omwana addeyo omwana bamuzeeyo kyekyamakulu kyokka kye basobola okukolera omwana oyo n'addayo n'addamu n'aprogressinga mu bulamu bwe obw'okusoma kubanga ye bw'oga nti alien ye ali willing okumusomesa then omwana bamuzeeyo kyetusobola okukola okuyamba omwana omanyi isu z'abaana abo banzijukizza ekyaliwo nga manager Francis ali ne fresh kid oyo taata w'omwana we yajja n'agamba kati nze nakubeera wali fresh kid wakola ki wali kati n'ekya swabu oyo nkiraba mu ngeri bweti ayagala kubeera wali champion Gudo era nalabyeko post ze bafulumye ze batadde ku Facebook nti champion Gudo yafunye management empya ne batekawo ne namba z'essimu mulimu mutima ne neebuuza katono nnyo okujja kwa tata fresh kid kuina bekwayona nebina kuina bekwanyweza kwanyweza okujja kwa tata fresh kid kwasanyalaza career but which career is not predictable akemazima ne kwanyweza existence ye obulamu bwa fresh kid asoma mwana naye nze noonya obulamu yani ngenda ku example alien skin waba asasula fees w'omwana n'ateekawo emmotoka wa video gye nalaba Gudo yali ava ku ssomero ne batwaganga ava ku ssomero mmotoka n'emunona najja n'abonga ku bantu naye nga Gudo engato gy'ayambadde n'ekisinziro kibuukayo bwekiti swaba champu nga gwe brother w'ono omwana nga n'omukulu wali what is your responsibility kubanga obeeranga handola wa Gudo awo oba ontegeera gwamanya nti Gudo anaabye gwamanya nti Gudo ali smart kubanga ono alina ebirala byakola ki ekibuuzo obuvunaanyizibwa bwa champu bubadde bwa yali yajjira ku bujjizi ku Gudo naye kugenda koko ku Fangoni oba yajjanga handola we well kati ekujja kwa swabu oyo yajja abeere n'omwana abeere ku mwana nga wogambye nti katugeze kugenda ku ssomero kugolola uniform kibiki keyateekawo omwana kubanga alien skin bintu byakwasaganya bingi kuyimba biki n'ebirala kati omuvubuka oyo watuka ku Fangoni awo n'afuna entitlement n'alowooza nti zino bookings ezijja wa alien skin zijja baba bookings alien skin kosa ne champion Gudo ye kye yalowooza muli eri era n'okuva ku swangi gugundi ku Fangoni awo yalowooza nti kale nze katuddeyo ewaffewa gye twava tulabe waliwo n'ebimu bye batayagala kwogera nga yalowooza nti wanaagenda n'omwana ekawempa okumuzzaayo eri kijja kusula alien skin era kimulabise bubi mu mawulire so oyo esooka oyo swabu muganda wa champion Gudo naye alinga ayagala oba okubeera oba star oba biki yasanga n'okuyimba okitegera ayagala kubeera star ayagala beerawo nga naye ali mu mataala so avudde ku kyamuleta ekyokulabirira omwana okwoleza omwana okugololera omwana okumutwala ku ssomero okukola biki ekyakivuddeko yeeraba mu ngeri ey'okuba nti kati naye star era brand yene eya Gudo naye amulabira ddala nga star right now twandibadde tudiscussinga ku champion Gudo kubanga kyali mwana muto but bino ebimujjirako ono omuvubuka alinga agamba oyo simanyi swampu biki swabu alinga agamba nti era ye tasobola kubeerawo era alien skin tasobola kubeerawo olwokuba Gudo takola ki taliiwo so kakyayina okukola bambi musajja watu nze namulabye interview nagirabye neggwako nemusaasira ndina okugenda ne alien skin okugenda eyo gye yagenza oba Dubai biki ye yali akisuubira nti alien ajja kugenda nani ne Gudo era nti wajja kubawo akasente akabaweebwa oba akaweebwa ye nga ye kati yatuka time nalowooza nti mu nnyumba musobola okubeeramu like ng'oba bamanager babiri alien skin then naye nga atambulira ku mwana ku Gudo kati awaliwo obuzibu bumu nti Gudo
yes wadde twamutegera nnyo nga alien skin era alien skin ayagala nnyo omwana oyo era kasite kya gavumenti amusasulira fees n'omukumulabirira byonna naye obuzibu bwona omuvubuka kubanga nalabyawo Gudo nga bamukola gundi SB amubuuza nga naye bambi ebyokuddamu tabimanyi kubanga alabira ddala agamba kakati njogere ki agamba simanya alabika yanyiiga naye nga alien skin tanyigiranga oyo mwana kubanga senga abadde yamunyigira yandibadde ne fees kusomero takola ki tamuteekayo kubanga alien skin by the way tekimukakatako kulabira champion Gudo atalina wamuyambira nti oba bamukwasa mu mateeko babiki nti amuyambanga wono yamatu yomwana yali ku street nga ina kalakite nungi yali akwata echupa ya Uganda walaji mukujja ne alien skin okumupikinga yamujjeyo wa mu ghetto ze Kawempe era gwe yaberanga ne Gundi nze namulabanga ku TikTok awo nga yakajja ngo omwana ajja wati nakola video nagamba tugenda kubera aba star bichi nga ine echupa nene ya luzinze ya walaji jakwata naye ngenda okuddamu okumulaba nga aline alien skin nenkisanyukira nengamba okay kati talent ye naye ejja kuvaayo naye nga kyensinga ennyo okuteekako amaanyi n'ebirowoozo nti omwana ono akole ki asome bwe nalaba kati singa aleese omukisa gwa mukulu Rajiv Lupaledia nti omwana oba agende ku Kampala Penance asome nendaba nga ate bafangoni awo baswabu bennyini balinga balemesa enteekateeka eyo nengamba nno kati bannayi wano wagenda kubeerawo obuzibu kubanga abantu amu batandise okulaba champion Gudo ng'omwana akola ssente bamulabanga business material nti abantu ye oyo muganda wa champion Gudo alowooza nti waliwo n'essimu ezikubwa nga bagala kubukinga champion Gudo ekitaliyo kati bwe obuzibu obuliwo nti gye banaakoma okulaba omwana oyo nga business ng'omuyimbi w'eggwanga star wakabi gye bagenda okukoma okubonaabona kuba amazima amatuufu gali nti abantu bonna babukinga alien skin just bamubukinga nga ye omuntu kubanga muyimbi agenda abayimbire kino ekyokujja ne Gudo that is just character kujja mwana kumubeerabeera mukaawo kubanga balaba omwana muto ate alina obuvumu so swabu kyalina okukola oba alien skin oba yabagoba oba teyabagoba talina na buyinza gyabujja kugenda mu kamera kola interview kutandika kugamba nti yakola bubi okutugoba teyanditugobye kaka muyina okubeerawo muyina okugondera alien skin kyonna kyabagamba kubanga abateerereza future simanyi swabu okusoma kuba kwamulemi oba kwamulema akakkane amanye nti kati future yange yakona nze kambeere ku mwana omwana at least asome kuba kati nze ngejindabamu oyo guy alinga ayagala naye okufuuka star abeerawo ng'alinga agamba kati nze ngenda kumanagiga champion Gudo mufuulo owakabi obago alien omusuddewo alien tasuulanga champion Gudo ne kati omuvubuka ono yalina okusooka okutereeza mu layini bamulage nti omuntu w'osoma ng'oli muto future eri maaso gwe kyolowooza nti wano gwe kyolabanga ekiri okumpi omwana bamutwale ku ssomero omwana asome avemu ebyo ebintu by'amalala buli woyagala ennyo okubeera ng'oyagala kubeera star ng'ate oyagala kulandukira ku mwana omuto atasaana na kubeera mu mawulire bwebwe obuzibu so omwana bamutwale asome newanaabanga kale yagende kuba kati swabu sikyatakkiriza yagamba nti nze ndi kabebenu ka champion Gudo jalaga jenzira kati akozesa mwana okumukozesa ki ensobi information kati ni awe olaba alien ebimu ku bintu byabadde tayagala laba Gudo nga akola kwe kumulaba nti omutadde mu interview omuntu nga amubuuza kuba ye yagamba oluusi bannamawulire oluusi balema okwawula ebibuuzo by'osobola obuuza omwana n'omuntu omukulu kati ng'akimutiisa ekirala buno busikiti bwakoloba okulaga nti ayambala bubi simaye embeera mbi nnyo biki nabye yali bibaya bimujja mu kyo bala ye abadde amwambaza nga bwamukola ki nga bwamwambaza okitegeera kati emikisa mingi omwana oyo okwokyeza mu kamera singa aba agudde kwabuuza nga alina ekigendererwa kyazze nakyo okitegeera kakitegeeza gwoba otandise omukola kyo mwokesa kate era nimulaba n'embeera mweyaddeyo kubanga ashuutinga buli obuvidiyo at least tubadde tukkiriza ati kati awo ateekeddwa okuvaawo okitegeera nga yayagala at least asome era nga ebamuzimba n'okumuzimba okubanga muki ng'omuyimbi era Gudo bazenga Gudo okimanyi alina vidiyo ku YouTube channel ye ngeri 27 eri eyabarogo nga badde batandise okuzimba kaliya ye naye noono newe yandibadde nga ayagala okuza ekitone yandibadde akweka ekiruubirirwa omanyi buli wobeera mu kifo ng'oyinako ekiruubirirwa ky'oyagala okukola oba ekintu ky'oyagala okutula kati ono ateekeddwa okuba nga naye ayagala kubeera star ebyokusoma byagaana ebyokutetenkanya byamulema so kati omulimu ogusigaddewo okuyimba kati ate buli wootakweka intention yo oyinza okufiiriza omwana
kweka ekiruubirirwa noga nti ekiruubirirwa kyange kyakuyimba nange nfuuke sita togenda bifuukira mu lunaku lumu wano wabaddewo opportunities omanyi kibi nnyo okuva we bajjula n'ogenda gye basaaniika oba gye bawaata kati okuva mu bulamu nga waneeno waliwo opportunity esobola okusituka kubanga tukirize alien skin alinga bonaagamba ettaala ly'okwata n'oteeka mu nzikiza enswa n'enseenene ne zijja kakati Guddo okulengererwa ennyo abeera ku alien skin otegeera ate Guddo wafunira opportunities ezimutuusa wakola ki wayino laga kati gwe buli womujja waawo olw'okubanga golowooza nti ogenda ate kukozesa akasannyalaze Guddo kaayina okwaka naawe oyakiseeko ate oba ozikiza muzikize oba okitegeera so nze ndowooza epoint yo gy'obadde ogezaako okukola Tambi omaliriza Ntambi ennyumba yaggwa guuni yayogedde ku kintu ky'ennyumba mama wa Guddo yaggwayo obuuza andi nimu yayogedde ne ku ky'ennyumba ani yayogedde ani oyo Swaga Cham Swaba nagamba n'ennyumba teyakola ki omanyi nze problem gyena mu ya Guddo erina ebintu bimu byereeta erina byesiikula ebiyinza okubanga omanyi Museveni we yali alwana ayina abamulwanirako oba ontegeera najja n'afuuka president abone batafuna n'abaminisita bamu ne bafuna obwa minisita ekyamazima literally aba ye president aye aba abawadde obuki naye baba bamukola ki I think champion Guddo ayina mu kaseera ensi yalina okonfaminga ekibuli kyali yeni champion Guddo lwagisiiringa otegera at the time when media was out direct on him nga buli omwaga media tekola ki tewangulwa side ya champion Guddo okubeera ku side ya alien kyamuyamba okustampinga nti olaba yammwe yabakuba temukyalina kimukola ki kati lifuuka ebbanja inewe lifuuka ebbanja mu ngeri emu oba ki endala ye nti kisoboka okubanga wanzijjayo naye nange nina wali ogendera oba okitegeera nti osanga mama yali asobola okugenda ku sayidi ya taata osanga Swaba yali asobola okugenda ku sayidi yaki ya taata naye olw'okuba nti musajja waabwe yali ekyokugenda ku kampa kubanga the question of Kampala parents teyali mbi naye ekyo kyali kigenda okulekawo oba okitegeera ekya musajja bamusuuzizza omwana oba okitegeera kyekyagaana kyokka it was just a question of kibuli katukulageko tetujja mumutwala tugenda kulaga tugenda mumukola ki mutwala now Ntambi in such a situation there is a Swaba Champ ayinza obanga controlling omwana naye omwana ono talina kyakuwola directly naye in a way alinyanga alina kyakubanja how would you handle such a situation nga gwe alien situation eyo nzibu nnyo oyogedde ku issue y'ennyumba nze nzijukira bulungi enezimu ku nsonga lwaki nina okugugula n'okwamaanyi okutalivaawo mu ggulu ne mu geyeena ne ku nsi okwanze ne media station y'emu ennaggulu zaali nsonga zezimu nga zirimu erinnya alien skin zirimu erinnya champion Guddo mu kaseera ako nga ndaba alien skin waliwo campaign yali ey'amaanyi oba yali ŋŋenderere oba si ŋŋenderere naye yali ayagala okubeera ng'emukuba netugamba abamukufa ne tugamba nedda katuyimirirewo omusajja ono alinamu qualities endala alien skin ekikolwa kyokka kyokka kye tulaba ekyokubeera nti nno abeezaawo abaana abo abayitirivu ennyo mu kifo ekyo mu Kampala wano wakati ne babeerawo olunaku lumu nnaku bbiri mwezi myezi mwaka abamu na myaka ng'ebiri ekikola kyo si kyangu nnyo kikola kya buzira kikola kya muntu alina humility omuntu alina ekisa omuntu ayagala love kindness ebitasobola kubanga bisangwa mu bantu naddala mu kaseera kano ke tulimu bakulekera waliwo gwentera okulekera akabwaka nge just abeere nako ennaku 3 ne kamulemerera Shalom manyo mulekera embwa yange ne ku lunaku olwokubiri nakubira kannemeredde najinywako amata nansi nangamba kati nsindikira sente zino kagala bibumba nensindika nawujira endala
nga ye yabirya Shalom oyo naye Alien Skin ekyokubeera nti nno ayina amakaago n'aleeta abantu njaga kano mukawulirize batayinaako nno musaayi nti muli ba Luganda nti mu Africa tulina kye tuyita black tax. Yes. Kasire kasitaberanga bamuwulira ali Kampala ali ku BBS ku macha balowooza Kasire musajja mugagga nnyo era omwana wa mwannyoko ngagamba gende wumulire wa mukojjaawo Kasire wataatawo Kasire obuvunanyizibwa ne budda kuggwe either kumuweerera oba whichever era gundi yaboogera walukagga ti lunkuse wansala so nali nkwagala okukamala abewa mwe bakunemya okiraba bizibu family yesimwe tubeera naye Alien Skin okuba nti asobola okunganya abaana abo nze yensonga lwaki navayo ne ngamba at least kanduzinge kino mbere ku kituufu at that time era ne bangoba gye bangoba enaggulu ne bandetera buli kimu ne nakati omukwano gwafa nenga element enkulu yali Alien Skin yali champion good ekintu ekyokubiri kimbadde muogerako tubeere ba mazima ekintu kyokutwala champion good ku Kampala parents kikola kyali kirungi ne kyajja with kibali bagala kukusizaamu ekirala ntambi singa mbeera ndi wano nga neetaaga obuyambi kasiringa go obumpa nenga engeri gyogenda okubumpaamu you're going to serve it with disrespect sigenda butwala abantu fena tulina values kwe tuyimirira oba kitegeera so tekyajja muno Alien Skin yali aziiza omwana agenda alemegenda kufuna better school kwagenda okusomera oba better opportunity yali that at time but yajja as yali badenga dobo nga kuliko ekintu ekyakibagala okubeera nga bamuloberesaako tuvala bantu yakigana abantu passive nga bulanti omwana amulemeseza okugenda okufuna ekyobwerere ate kiri better naye ebyaddala newe yali badde gwe nga gwali mu ngatto za Alien Skin tewalikkiriza kyobole essaawa zino bali mukubeera nga bakikomyawo nti kale twabagamba Kampala parents bikibananga ebyo ebintu ffe twabirimu wakati ensonga ezo zaali zisuka kumwe mwali mu kirowoolezaawo aga Katonda mu ggulu abasinga bo bazirabira bo bazirabira nti Alien yagaana omwana ogenda okusoma eri naye ebyadala nga newe yali badde ggwe Alien Skin y'omuntu gwe mmanyi nkiddamu kino mu bantu nze bendirinze nabo besimanyi nakumanya kuba nange namusanga bukulu naye musajja alina ekisa ayagala nze kulumbe lwa tata waffe yafa tata wa Vijay Junior Alien Skin yajja ekiro mu kiro nga nenkuba etonya mu kiro kulumbawo twali ekawe ewa ekazomba Vijay Junior oli yalinga tata wange Alien najja n'abeerawo n'aba abaana n'atukubagiza okitegeera naye nga just kulaga mukwano he shares that love and kindness kakati wenalabye ensonga za swaga cham Alien ngali alamukase mu mugaye muno kati wano omwana omuleka nakola ki n'agenda ne kibeeranga bagenda kuwulira ku buzito bw'obadde ng'oyitamu ekisookera ddala family gyagenze nga yabanga badde taddewo embeera ne swahaba ajjewo omwana oyo erina financial muscle esobola okubeera nga egenda kuwa omwana oyo opportunities ezisinga zabadde afuna ku Fangoni twogera ku kusoma twogera ku kumulabirira okuva ku the word go n'obulamu obukuwangaliramu ng'obwo okitegeera so tebaali kitegedde mu kaseera kali nga wajjangawo embeera nga wakusikayo wakuzaayo so omulundi guno omwana omubalekera ne bamuwuliramu obuzito kubanga ebyadala sobola kubeera nga nkibelievinga nti Alien Skin ayinza okukeera enkya unless otherwise for such a young soul n'abeera nga agirinako obuzibu I don't believe that unless otherwise onalabye interview eyo nalabye nga omukulu because omuto sigala namwogerako nnyo naye omukulu baaba alina okubeera nga guiding omwana mu situation eyo ng'ebyaddala ensonga tazirambulula bulungi tali bold enough kugamba nti ensonga yali eno the moment wokwata omwana n'omugyawo n'omutwalira ensonga ebeerawo ng'ate y'amaanyi gye yali badde asobola okubeera nga abuulira ensi agiguze ensi naye essaawa zino lwaki tayagala kubeera ndowooza ng'ayogera ayinza obanga amaze okurealizinga nti kyeyali yabala si we kigenda okubeera nga kikola ki nga kivaayo ndowooza maybe yali alowooza nti okumugjayo oyo omusajja wanaatuukira obanga yali Canada we bamugirayo nti agenda kujja nga ali mu desperate mode nga mu kaseera kali kumbe nona atunulamu n'abaza n'agamba omuntu we mukoze let me give you your time ebintu ebimu ku nsi muno mu nsi muno ebintu ebisinga okubeera nga biteekawo solution it is time obudde because eri gy'ogenze byogenda okubeera ng'oyitamu kigenda kubeera nti budde obiyitemu onoobiyitamu otya okitegeera waliwo omuyimbi omu bamuyita Lil Wayne bamukwasa Badman Brian Williams ng'alina emyaka 10
nera bisabazo Lil Wayne wali Badman mutwale nga Alien Skin Lil Wayne mutwale nga Champion Good at 10 years laba Bow Wow at 6 years nyamukwasa Snoop Dogg sitatawe sikojjawe sichi laba careers zaba ababiri benkugambe Lil Wayne bane Bow Wow vis-a-vis ne wane Uganda chetulimu nti talent management si kintu kyangu nnyo tetulina ba talent managers bawirako wano mu ggwanga Uganda abawirako olina kufuna mu potential nakukwata nti olina myaka 10 nga asobola okuba nga agenda kukwirawo omubiri ng'ekibadde kituse ku Champion Good so mulimbirivinga fenga abagoberera oba bafani oba faba analyzing ensonga zino walabanga Champion Good ne Alien Skin nga bali babiri webati walabira dala combination ewedde eri complete italina kubeera nga eyuzibwa era na poem je nawandika ningamba Saimo poem na poem je nawandika tachikola nibagala nyo trending amuleke kati abantu bannemeseza poem je nawandika Champion Good ne Alien Skin nti Alien Skin wamulaba ne Champion Good obiranga labi art and craft Alien Skin omulaba ni Champion Good obiranga labye baby ne bottle omwana n'ennywanto bigenda byombi obiranga labye basketball ne net Champion Good na Alien Skin obiranga labye beach ne sand omusenyo ogumanyi ati katuge byakulema comedy era kuteka mutwe sinza butalwana Alien Skin ne Champion Good obo balabye ebiranga bed and pillow Alien Skin ne Champion Good obiranga babiranga B ne honey Champion Skin na Alien Good walaba ngali bicycle ne wheel bigenda na bibiri ebiranga bad and seed okitegeera ebiranga birthday ne cake bigenda na bibiri ebiranga camera ne desert bigenda na bibiri ebiranga mafuta ne motoka bigenda na bibiri ebiranga ekiwojjolo ne kisanyi bigenda na bibiri ebiranga enkoko n'amaji bigenda na bibiri ebiranga embwa ne gumba bigenda na bibiri ekibiranga ekyenyanja ne chips bigenda na bibiri kibiranga omupiira ne golo bigenda na bibiri kibiranga grapes ne sultans bigenda bibiri kibiranga emundu n'ebyasi bigenda na bibiri werabidde ekintu kimu kibiranga Shalom ne dreadize bigenda na bibiri Simon akawala atake bigenda na bibiri legali kambuze mpuga ne bitano bigenda na bibiri kambuze e Champion Good ne Alien Skin yana ulidde bubi nnyo kambuze wawandika poem naye nga like ngeri too flat tutuyina byoyizamu nanti yana komedi watu yaga kubera byokoze kiringanga sima kiringanga empale n'omusipi bigenda na bibiri tutuyina kyamakulu kyokoze very stupid of you motoka n'emipiira wayi motoka etambulanga teyina mipiira owewonya era Tesla zitambuza zine mipiira byenkoze so badde yagala kutrendinga but I don't think era bajja kasala genda na bibiri okimanyi kabata ne body tumalirize wana kabata ne body ntambya jatuka maaso yanyiza abantu ebitonto bye babikomyewo ng'ennyimba za ddiini abaana bagenda kisala batakemu ne saawo ogende ekigambo ky'abantu bedda boarding ono yogedde body kabata ne boarding bigenda na bibiri